abayimbi bangi bafudde n'abayimbi bangi bali mu kufa mu butamanya. Abantu basinga abajja wano baba ne batulugunya eyo ku mirimu gyabwe yonna gye bava naye nga kitandikira ku bwongo. Obwavu tekitegeeza ng'oyimbiza oyambala nga ttombi na nyumba miji osulamu nedda obwavu gwe gw'omutima ogutakkuta. Ssebo njagala kwebaza okute ku banaku webale kulabirira abaana byonna mbadde mbigobera era nkwewunyizza ndowooza olabye kahaga ke nkuwadde wano nga nzize. Weewaawo ku lwa Katonda n'ensi yange nkomyewo nate amanya gange mapita metani ku Rabongo oba Rima Sam sinzidde wano ku MR live oba ku metani ku Rabongo live nate ekitali kya bulijjo olwaleero nsinzidde wano Munyonyo ekisaawe bakiyita Munyonyo fitness sport. Kasaawe kano katandikibwawo mukwano gwaffe kitaffe taata waffe Ssaalongo senior citizen wansi wa management ey'enjawulo ennungi nnyo okuzaama era etegeera buli muntu ekifo kino kizze kibeerawo paka olwaleero we tutuuse ku lunaku luno nate twebaza Mukama alitutuusizzaako. Bannaffe bangi bafudde, bannaffe bangi tebalutuuseeko. Ffe baani si kufuba kwaffe walwa kisa kya Mukama. Tuli wano mu mental health gala. Bwe njogera ku ndwadde z'obwongo gwe muganda wange onfuna bulungi. Nabadde njogerako n'omukugu n'aŋŋamba nti ku bantu 5 osangako abantu 4 ku omu nga balina obulwadde bw'obwongo. Kiba kitegeeza ki nti sensitizations nga zino galas nga zino buli muntu azeetaaga. Eŋŋoma eno ŋŋoma nnene nnyo. Ffenna bwe twekwatakwata nti gikuba etuuka wala ekitenkanika twegatteko tutambule ffenna mu tournamenti ya leero. Teams zijumbidde, teams zize zibe ettaffaali ku mulanga guno. Bwe gubaawo ensi ezuukuka era ensi emanya nga tuyise mu kwogera facts eziri ku bwongo, endwadde n'ebirala bannaffe bazuukuka. Bakitundutundu ku nkulaakulana y'ensi yo. Ensi yo tesobola kukulaakulana ng'abantu balwadde. Tekisoboka. Ensi ezimbibwa abantu balamu era ensi ekolebwa abantu balamu. Mukama waffe, taata waffe era omukulembeze waffe John Mary yateeka tournament eno mu nkola era yazza tukuŋŋaanya ng'abaana ekimala mujje twenyigire mu bintu nga bino. Bw'otundira emabega tubadde emipiira mingi nnyo naye ndowooza ekika kya tournaments nga zino tekibadde nnyo common. Bannaffe abalala basambye emipiira gya kansa, basambye emipiira gya buli kimu naye health gundi mental health baleeteweebwa nnyo amukisa. So nno nga tuyita Mukama waffe John Mary mukulembeze waffe kitaffe mu bukulembeze buno nga tuyita mu ye bw'atyo bwe yasinziriraga nti nedda ekimala kimala ndowooza tutandike ebintu obitera ddala ku ground abantu bamanye facts ku mental health, bamanye akabi akasobola okutwaŋŋanga singa twesuulayo gwa Nagamba era bamanye nti obulwadde obwo buwona teri baddogo. Mukama bawo omukisa mwena bagenda otambulira naffe mwebale kutwagala mwebale kulaba channel eno twabagamba nga tuyita kuno tulikyusa ensi tulidduukirira abo abatalina ddoboozi tulyogerera abo abalumwa era tuli bafuula ab'enjawulo naye waggulu wa byonna tuliweesa Katonda waffe ekitiibwa Mukama Katonda waffe era tulizimba ensi yaffe. Weewaawo gye baleko taata kalisebo obulamu bulungi. Amanyago Bampita John Mary Sekate. Weewaawo nga nze ntwala ba social worker mu Uganda, nze national coordinator waabwe. Tuli wano ku mulamwa ogw'okulemererwa abantu okulemererwa mu bwongo mu lufuutifuuti kye tuyita mental illness oba challenges of mental health. Okuva mu COVID lwe yavaawo n'embeera yonna ezeebaawo ebyenfuna abantu bali stressed. Ekigambo kye basinga okukozesa kya stress naye kwe kubeera okweraliikirira okwennyika mu birowoozo. Kati bwe kuyitirira ennyo tukiyita depression mu luzungu nti abantu babeera mu kwennyika okw'amaanyi ne kuvaamu abantu okweteekamu ogwakabugu okwetuga what we call suicides oba okubeera n'ebirowoozo ebyo ebyokwetuga suicidal thoughts.
so omulamwa oguli wano nti tuli tupatanalize ne Ministry ya Health okulaba nga tutumbula ebyokulemererwa mu bwongo ba mental health mu Uganda nga tuyita mu bavubuka nga tusambamu ku mupiira era ne message nga bweyitawo. Tuli ebitongole bingi ebyegattira mu National Mental Health Working Group okwetoloola eggwanga lyonna ng'omulamu era kulaba nga tuyimusa eddoboozi abantu abali eyo nga benyisa mu birowoozo bamanyi kiki kye balina okukola. Kapikulira Sebo. Sebo. Nabyo abasajja mubatagasa mukyanga. Webale kukiikirira. Amina. Sumaya Foundation. Gwe kapi wa Sumaya Foundation. Yes, Sebo. Sumaya Foundation. Tulwa ne kapteni. Gwe CEO ba Leero nze akiikiridde CEO. Okola ngani? Nkolanga participant mu area ya filming. Okay. Enkulaba nnyo mu documentary za Sumaya ng'ozannya obusajja obukute ku mwenga akali adikiti. Yes, sir. Nesimye nnyo okubaako ne superstar leero. Nange nesimye okubeera. Wani nga minisita n'abira ddala kwe ani n'abira ddala mu ngalo nga ngenda okusisinka. Olulala tujja kugamba tunaabirira ddala. Weewaawo kakati Sumaya Foundation kitegeeza ki? Sumaya Foundation foundation yateekebwawo kuyamba abantu balina challenges ez'endwadde z'omutwe era ne especially abantu abatalina opportunity kufuna buyambi obwo kubanga wano mu Uganda kiteeberezebwa nti I think about 1% of people are able to get this help. Ate abasinga abo, that is clinical help, basobola bufuna kati percentage esinga tebabufuna mu Uganda. Bafiireeyo. Ate kisinga okuba ekikulu about Sumaya, which makes it special, is tutunulidde nnyo abakyala. Lwaki? Omukyala bw'afuna challenges za mental health. Abaana tajja balabirira bulungi. That means future generation ebe egudde. Ate wano mu Uganda be basinga obungi. Mu UBOS bagenda ne babala toto ya Uganda yonna n'ey'abaami n'abasajja y'abaami n'abakyala is 45 million. Naye abakyala this 23 million be basinga obungi. Kati we twasalawo ne tukwata ku side y'abakyala. Tetwakwata ku bakyala bokka bate tukwata ku bakyala bokka family yonna tuba tugikwatako. Yes mama ye Rufungo. Weewaawo kakati captain eddiba libadde litya? Pira gubadde muzibu. Guwedde mekameka? Guweddemu emusebo. Mujjeyo akabonero. Weewaawo kakati muganda wange Sumaya Foundation esangibwawo? Sumaya Foundation tusangibwa Bugoloobi. Wewali omuntu bw'atuuka Bugoloobi abuuza ki era abakwataganya atya? Nga tannatuuka Bugoloobi. Naye kyensinga okwencouraging abantu kwe ku visiting website yaffe batuyita Sumaya riseabovethepayne.wixpix.com. Weewaawo gwe muganda wange bakebereko Sumaya ebitongole nga bino ndowooza bisaanidde omukwano gwaffe era bigwanidde omukwano gwaffe bigwanidde okusoosootoowazibwa n'okubimusibwa ddala mu bbanga. Bakebereko ku website yaabwe ofuna okuyambibwa lekafiireeyo mu nkukutu lekafa bulumi lekafiireeyo game nti bannange obaddogo oba ki teri baddogo ebiseera ebisinga oba weetaaga counseling kuyambibwa na kubudaabudibwa. Captain match eddako ogyetekedde otya ssebo? Tugenda kuluma na mutima gumu twagala bubonero busatu. Omutindo gwo tuba twazze kusambira bulungi bwa mubiri na bulungi bwa muntu. Mental health is a very critical component. So amanya bampita Christ Jumba kola n'ekitongole bakiyita Topowa Youth Mentoring Uganda. Ekitongole kyaffe okusookera ddala kisangibwa Kyanja. We are situated in Kyanja on Balagade Rise. Kitongole kyatandikirwawo omwami gwe bayita Sulaiman Katongole. Ye founder w'ekitongole ekyo. Yakitandika olwokuba yali muvubuka ng'asanga okusoomoozebwa kungi. Yakitandika ne banne naffe ne tugenda nga tujja tumwegattako. The mission or objective is to advance mentorship skills and guidance to the young people. Sebo njagala kwebaza okute ku banaku webale kulabirira abaana byonna mbadde mbigobera era nkwewunyizza ndowooza olabye kahaga kenkuwadde wano nga nzize ako kabadde kakwebaza engeri gy'osobodde okubeezaawo abaana enfuuzi abaana abavudde ku street abaweddemu essuubi ekyo kye kimu ku ebyo ebisobola okuzza obwongo bw'omuntu kubanga omuntu watuukira okugenda ku street ng'alina famire tolowooza nti obwongo bwe bugenda kukola ng'obwa bulijjo bukyuka naye okoze omulimu gw'amaanyi. Nesimye nnyo okukusanga ku kisaawe kuno era kati olaba nti John Mary kyakoze kitugasse. Nze mbadde nkulaba ku YouTube nkulabe ku mawulire nakulaba wano waliwo omukyalo ono omwana eyali avuddeko omuwala muyimbi akola ne shaawo
even lagu sabo kirungi kyokola era nsaba musigale bwe mutyo ne John Mary mututegekere ebintu bye biti naffe tujja kusigala nga tukubiriza muganda wange ono mwagala nnyo musisinkanye abavubuka abato abalina endowooza bwezi kino tujja kusaba tuddemu okubeeyongera nga tetulina wano tufune time nabo tumanye lwaki basalawo okweyawula ku bavubuka abalala lwaki basalawo okuweereza ensi yaabwe lwaki batambulira mu ssa lino weeyo baganda bange bangoberera nesimye nnyo okubanga nkyatambula nammwe nyimiridde ne mukama wange muganda wange era omu ku bamanagers b'ekifo kino bwe tuba wano tuba wa Luganda era nze nno nesimye nnyo okubanga nyimiridde n'owoluganda ono mu Katonda. Tuli ku fitness sport Munyonyo nga bwe nabagambye event eno wetekinze press njagadde njogeremuko n'omu ku basenkulu b'ekifo kino abakiddukanya ambuulire bonga bo ab'ekifo lwaki bavuddeyo ne beesowolayo nnyo okuba emabega wa campaign eno lwaki bagiwumbyemu nnyo omutwe kubanga ebifo nga bino ebisinga kiyinza okuba kiri afuta money nti munnaye watali ssente tekijja kubaawo naye bo bannaffe bavuddeyo ne giya esooka ne bagamba nti nedda event eno ebeewo mu kifo kino gye baliko taata kale sebo amannya go nze Kibuuka Richard weewaawo oweddira mamba ndiwa mamba sebo nange neddira mamba sebo tuli ba Luganda weewaawo gwe nga gwe omu ku basenkulu b'ekifo kino kiki kyowulira nsonga ki eyakusikiriza okusika event eno ogireeta wano kakati abantu basinga abajja wano baba ne batulugunya eyo ku mirimu gyabwe yonna gye bava naye nga kitandikira ku bwongo kati ffe tugamba ndi ffe nga ffe kateeke ekintu bwe kiti kuba oli bajja wano ku kisaawe ekisooka baze kutta stress bwatta stress n'obwongo buta kati obwongo buta naddeyo waka nga ali stress free nga ate olokose talina byalowooza tuyanyi alowooza kimu kunaaba nako baka bulungi weewaawo omuntu yenna atawanyizibwa obwongo bw'agenda mu ddwaliro kibasooka omukuutira kyakola training bagamba nti wemanyize edduyiro genda oddukemu yensonga lwaki entakera mwe baganda bange abadde bangoberera mbadde mbakubiriza nnyo okujja wano ku Munyonyo fitness sport tutuuyanemuko tusale ku mugejjo stress tukole ne ku mikwano kakati nno gwe munnange eddagala erisooka mu byobulamu kwekkola dduyiro gye baleko sebo kulikayo mu kisaawe tuvuddeyo taki nkulabye kweri tugezaako weewaawo oripresentinze Sumaya Foundation nga muganda waffe Dalo bwe yatugambye omu ku basenkulu kubakwasaganya grounds yatugambye nti Sumaya Foundation mwesowolayo okujja okulaba nti mulwanyisiza ddala okutataganyizibwa kw'obwongo okumalira ddala mu ggwanga era temwakoma ku ekyo okukyogerako obwogezi nedda ne mutandika website social media handles era temukomye ku ekyo ne campaign zino ez'okugobera ddala obulwadde bw'obwongo okubulwanyisiza ddala okugoberera wali abantu baffe ne muzenyigamu gwe nga gwe oli celebrity owandibadde essaawa zino oli ku masappe awandibadde oli ku beach nga bwe ndaba celebrities bano popinga champagne lwaki essaawa zino obudde buno obuwaddeyo okusookera ddala ndi musanyufu okubanga ndi ku memba mwekino ekibiina nti omulimu guno gwe tukoze ewamu gugasa nnyo ensi yadde abantu bangi bagulusa amaaso abantu bangi tebakiraba nga kintu kyankiza okubeera mu social work nojja nogezaako okukola ekintu bwekino nze kyasinza okunjja mu nkambi nga nkambe mu studio ngende nsamba omupiira kubanga abantu bangi nnyo tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu industry baproducer bangi bafudde ne bagamba ono yafuna depression ono nakola atya abayimbi bangi bafudde n'abayimbi bangi bali mu kufa mu butamanya depression zibamalawo bamanyi nti onywamu kati oba onywamu enjaga ogenda funa amaanyi agakola ekintu ekiri extra so kati nze ekindeese mu kino ekintu kulwanisa ekyo kintu nga boolaba nti esinga nange era kati nkikola naye nakireka ne mmanya ekibi ekikirimu kati njagala kisaasaane kibune mu bantu bangi buli mwategeere nti kibi tukireke okuba kukireka atasobola kireka tumuyiya asobole okuba nga akireka weewaawo nze nkwenyumirizaamu kwegomba ne ku muganda waffe oyo eyakasooka okutulaba sokoddemu omunnyonnyole okola mulimu ki music industry era ogikwasaganya otya nze music industry ndi audio producer nkola audio production nkola lyrics I'm a songwriter ate era ndi artist manager weewaawo producer bannaffe bangi nnyo abali eyo
nga bagamba nti nandyagadde omwana wange mutwaleko mu studio naye ebimpulira bintiisa nandyagadde okulaganako kuko ne producer ab'enjawulo naye mpulira nti kino ne kino ne kino ne kino ebimu biba bituufu ebimu nga si bituufu mbadde nsaba okozesa omukisa guno okoowola abantu okwengera okwegattako kubanga weero balaze nti good to go humanity ak'obuntu ako kayina munda mu ggwe okubanga oli mu campaigns zino kitegeeza kinene nnyo eri abaana nga ggwe abavubuka abato kubanga oli kyakulabirako abo bonna abalowooza nti studio teziri friendly abantu abaliyo osanga ebintu ebikolebwayo si birungi mbadde nsaba bakoowoole bakomewo bakole music bakyalire studios ez'enjawulo era bawe n'enamba y'essimu abo abatidde okugenda ewalala osanga basobola okukoonako obulamu ne butambikira mpozi kyenyinza okusooka okugamba abali eyo bonna waliwo omusajja omuyiiya bamuyita Paulo Kafeero omusajja yatugendako nnyo rest in peace omusajja oyo alina akayimba ke yayimba n'agamba nti omuzimu gw'endongo tajja guleka bangi bamuyimbirira ne bamukola ki naye tajja kwevuma ndongo lwaki yakyogera nti ebiseera ebisinga ekintu kirina sayidi bbiri kirina ennungi n'embi naye nga olaba kati ffe abali wano tuli bavubuka naawe oli muvubuka okitegeera kitegeeza ebintu enkyukakyuka eri mu kujja okitegeera kitongole kye tuddukanya kitongole kyalibadde kiddukanyizibwa oba gavumenti naye amaanyi ge oteekamu nga ggwe ne weefiiriza n'okwata ekikumi ne ku buvubuka bw'oliko walibadde ogulamu engatto n'ogakangulemu nki naye n'oyamba abantu okitegeera so kati enkyukakyuka yajjawo mu kintu kino waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo mu Uganda kati people are informed era studio zakyuka era mbukubiriza alina ekitone tova ku kitone oba kuyimba oba kukuba bigoma oba kukola ekitone kino kikulu oba mupiira nga bino tolina kivaako ebyo byonna byaliwo byafuuka history kati okwekuuma kungi tuyigiriziddwa essimu weeziri bintu bingi tubimanyi kati twekomako era nga neno resi gye tulimu kati ogiraba tuli mu kulwanisa anxiety tulwanisa depression tulwanisa ki so ebintu byakyuka buli omuntu agwa mu maanyi ebyo byakyukamu ebyali byogerwa ku producer ba celebrities ab'enjawulo byaliwo naye byakyuka tebikyaliwo muganda wange enamba y'essimu enamba yange eri 0706 249 289 amanya that's on the beat 0706 249 289 that's on the beat gojja kunoonya n'abatalina sente nga balina ntonotono era tusobola okukwataganya twali twali mukisa gusinga guno ku channel eno bulijjo mbagamba nti tuliyimirirako tuli connecting ensi ku nsi era tulyagaza abantu ensi yaabwe tuli situloyo omunaku asembayo era tuli kakkanya oyo eyita bifeekeera kyeki bifeekeera kitegeeza sente z'oyina tekitegeeza ngatto za bbeeyi z'oyina naye kitegeeza omutima ogw'omugagga gw'oyina era gw'osobola otemaatemamu n'okugabirako kwabo banno abatannafuna abatanoonya riziki yaabwe katonda batannajjukira obwavu kyeki obwavu tekitegeeza ng'oyimbi z'oyambala nga ttombi na nyumba miji osulamu nedda obwavu gwe gw'omutima ogutakkuta buli kadde nga bw'ofuna A onoonya B bw'ofuna B onoonya C ng'olaba buli ekikwetoolodde kirina kuba kikyo banno tebalina gganyirwa obwavu gwe gw'omutima ogutalowooza ku nsi yo obwavu gwe gw'omutima ogwimirira mu ssamba ly'ebikajjo n'oyagala oliri omu naye ng'ekyalo kyonna bwe kyegatta ensamba eyo ebamala essamba libamala bwe tudda mu bintu bya dduyiro okukakkanya stress nga tuyita mu training n'ebirala akawaire ako bakategeera nnyo okunsinga nze nakukuga wano naye ate bwe nvaako ko wano mbyokuyimba n'ebyokukwasaganya emyoyo emirala bwe njijja wano bwe bakama bange nabagambako nti ku Munyonyo Fitness Sport empaka zino we ziri tulina akademe eno ebirawulirwa 6 ate era ne munaku enjereere ffe abatalina nnyo kigendererwa abakubaako okusala ebirwadde sukaali n'ebirala mukama wange ono atukwatamu era akyova olaba nti siina lubuto pressure tuzikuba tukola obujogoli kugana n'atukuumira mu shape ng'oseka Ddaani t-shirt kintuddeko ssebo sakojje kati ogambye muno mune tukolamu ku bujogoli ki bwe mukola obujogoli buno bw'okubuuka ssebo n'embuuka ne wama coach anko bujogolo ki bwakola coach kasoke yeyanjule omubuuze ekibuuzo ekyo ng'amaze okweyanjula so amanya go gwandi nze coach Eddie Kigwezi sazo okusinkana esebo bulijjo nkusinkana ate n'olunaku luli special neyanza sebo na kocha
nteekateeka ky'abantu bano bulijjo mbagaa ku nteekateeka tulina wano eza akademe okukola ku mubiri okubumbirira omubiri ng'oyita mu kunyiganyiga excessive fats ezo ezibaamu shuga n'ebirala nteekateeka ki ze tulina ng'ogyeko kino bulijjo kye mbayimbirira. Neyanziza nnyo senior. Bwe tubeera wano tulina programs za njawulo. Tulina program eya Link Football Academy ne academy ya fitness sport. Nzigatta ne tutraininga wamu ne tusobola okwapliftinga talenti z'abaana. So ebitone ebito ebyo bibumbulira ddala ne bikula nga biri under supervision entuufu. Era abataabo nti mu modern football kati abasambi tuba moldinga okuva eno wansi ne bayiga buli kimu then bwe batuuka wali baba bamanyi basics zonna ez'omupiira. Weewaawo omupiira nno ekitone kyonna okufuuka ekyenkizo kinyuma okitandise ng'oli muto. Ffe twakulira twalina obusitakozi z'amaanyi nnyo nti bannaffe bangi nnyo be twakula nabo tebakkirizanga mu talenti. Ensi yakyuka tulabe bannaffe bangi nnyo nga bayita mu bitone nga bafuukira ddala emmunyenye z'ensi eno gwe mulembe kati gwe tuliko.